Ambient eddiini ekkiriza okunywa omwenge. Sijja kwogerera nnyo ddiini mpozi nja kwogera kigambo kya Katonda kubanga ne Bayibuli egamba ne program egamba nti Bayibuli egamba ki. Eddiini kintu kiri complex. Omanye eddiini zitutuma okukola ebintu bingi. Eddiini kyekintu abantu kye batuula wansi ne bateekawo okulaga biki Katonda byayagala. Eddiini tutuula nze ne Morini tugamba naye Katonda onalabika ndooza avaayo kiro kyokka ne tuteekawo ebbago ne tubaga enkola kati buli yenna alabanga bwe tulaba n'atandika kusabanga kiro kyokka nga tasaba misana. So religion is a complicated thing. Saagala kugendayo nnyo eyo naye katwogere ku byawandiikibwa kubanga byo birina amazima irrespective of eddiini yeraba etya. Omanyi nti eddiini eyinza n'okutuuza olukiiko n'essazaamu ebya Bayibuli tetwabisoma wano ng'olaba eddiini abantu batuula ne mu mmotoka awo nga batalulaga naye ife lwaki tukkiriza mu watermelon ne bakeera nga watermelon gye basinza. Eddiini eri so complicated. Eddiini omuntu ayinza n'okukera ku makya n'agamba nange ndi Katonda ne bavunnama ne bamuwa sente. Eddiini abantu batulaba ne bagana naye bino ebyokubatiza bino ebyogerwako mu Bayibuli nti okubatiza kwa kunnyika tubonyaabonyeza ki abantu. Situsobola kuyiwa mazzi kyenyi nakyo ne kiggwa. Kakati eddiini yo nzibu kubanga eddiini bantu batula gye batudde ne bakola ebintu byabwe. Bwe tuba twagala okumanya eddiini entuufu tukozesa kigambo kya Katonda. Otherwise bw'ogamba nti eddiini yogera ki ku mwenge eddiini ntabufu. Ne Yesu naye yatawaŋŋana ne bannaddiini era yabona era omulembe gwe gwonna yagumalo ng'abonaabona n'abannaddiini Abasaddukaayo n'Abafalisaayo. Amateeka bagakugira abasajja baatuula wansi ne beekolera ebyabwe. Yesu n'abagamba naye bannange bino ate muli mu biki? Sabbiiti nga sigigira nagiteekawo okulwa abantu bannange ate mwe mugikoze mutya leero n'okubanga n'omuntamira n'amalusu n'omulwadde tawonyezebwa mwe sabbiiti gamba bufunze eddiini yo siyinza kugyesibako wano mu kibuuzo kino kubanga ate n'okukyuka neekyuka eddiini okumanya yonkambu ekola ebyo n'ebyokola naye kati bino nza tebikyakola enkya negira ku ddiba eryalwere eddiini giveeko kati eyo saagala kugendayo nnyo. Eddiini yo erina emitawaana gyayo naye njagala twogere ku kigambo kya Katonda Bayibuli kubanga yo Bayibuli etuwa amazima n'okukenenula eddiini zino eriwo entuufu. Bayibuli yetuyamba so kati katukozese Bayibuli eno okutegeera Bayibuli yogera ki ku kunywa omwenge. Ekisooka kye tulina okumanya kiri kimu nti embiri gyaffe yeekaalu ya Katonda. That's the most important part. Bakolinso esooka 10:31 lugamba nti obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekintu kyonna mukikole ng'olw'okuweesa Katonda n'abatugoberera bandi badde olunyino balukwata bukwasi mu mutwe nga olwafuuka luyimba mu programu eno kagamba obanga mulya obanga munywa. Kati kanjogere ku kunywa kubanga ekibuuzo specific ekibuuza kijjidde mu context zaabyo ne mu kunywa kwennyini tuyina kunywa Katonda aweebwa ekitiibwa nga sinaba nakunywera kintu kirala kyonna. There is no connection between alcohol and glorifying God. Ne bwe kiwa mwana yakazaalibwa tewaliiwo connection yonna wakati w'obutamiivu n'okuwa Katonda ekitiibwa. Era oba yagala okumalamu Katonda ekitiibwa tamiira. Omusajja omukyava yagamba nti mperekeze ya Setaani yannama ddala. Bayibuli kyeva ekwogerako ebigabo bikulaawo ngero 2 siyinza kulwerabira olusooka. Ngero 2 agamba ati Proverbs chapter 20 verse 1 verse 1 agamba ati omwenge mukudaazi. Omwenge mukudaazi kitamiiza muleekaanyi. Kitamiiza era buli akyama olw'ebyo talina magezi. Naye ate gwe okinywezezza nnyo nze mbadde ngenda kibuuka. Bayibuli ega omwenge mukudaazi ekyo gusooka okukola
ogunywa ne gukukudaalira ne gukufuula ekintu mwepangapanga bayibuli Yesu yafuula omwenge ekkaana era omwenge kakati ate Katonda yakolera kyembidde kasita oguteeka mu ttama ebyokuwa Katonda ekitiibwa ebyerabiri mukudaaze muleekaanyi gukufuula ekyerolerwa gukukamuliramu ddala okutegeera gukuteeka mu position eri so slippery to a level ndi wakati wo n'okwonoona oba tewakyali yadde eddakiika amazima yava agambye nti buli akyama olw'ebyo alina emitawaanaagi kigambo ekyo saagala nnyo kikozesa kubanga bannaffe bangi batulaba wano nga bagunywa tega nti omusajja ng'atutaamidde olw'ensonga eyo si ekyo kyokka naye bayibuli egendera mu ngero n'etulabula wali nyuno n'andiise wano ngero 23 asatu mpaka ku 33 ayogera atya ku mwenge 33 agamba bw'ati olwasatu mu mpaka 33 ngero 23 olwasatu mpaka 33 agamba ati totunuuliranga mwenge toteekanga liiso ku mwenge nga mumyufu nga goba nga gumyuse otyo bwe gwolesanga ebbala lyagwo awo nga gwefumbaawo mu kikompe guleeta ekyovu bwe gukempola enkomerero gulumanga omusota oguwulidde awo we gukkira guti n'oguteeka mu kamwa oba oli kusalambwa otyo enkomerero gulumanga omusota otyo gusonsomola ng'embalasaasa obusagwa bwagwo bulinga bwambalasaasa waliwo obalabanga nga gusonsomola genda maaso 33 amaaso go galabira ebyekitalo bw'ogunywa amaaso galandika okulaba ebitali bya bulijjo otyo n'omutima gwo gulyogera ebigambo eby'obubambaavu otandika kwogera nebyotategeera gobadde omanyi nti abanja bwalemerwa okubanja anywa mwenge kangu munywere nanakuvuma obulungi omuntu woba oyagala okuvuma obulungi nga toswadde oteekamu bw'oteekamu omwenge nga toswadde bw'oteekamu omwenge ovuma omuntu gasiya yenna gw'otayinza kwogera ng'oli soba omunywera walagi omanyi obutamiivu anti bwamwonoona omuvubuka ogolaba yayina n'amagezi naye buli bwanywa omwenge baseba batulaba teri kintu kya tabbu nga mwenge agenda maaso agambye atya agambye nti 34 era ogenda ku 34 weewaawo obanga oyo agalamira wakati mu nnyanja manyi omuntu agalamidde wakati mu nnyanja abeera atya omwengu olw'ekigambo kyata tegukufuula haayi negukwambusa n'ova ku nsi n'obanga kwegamba gwe ensi eyagyerabira toddamu kujjukira kizibu toddamu kujjukira nti nina abaana abasoma toddamu kujjukira nti nina omukazi toddamu kujjukira nti nina negyenkola otyo bwewaalibe olibeera ng'oyo agalamidde wakati mu nnyanja oba ng'oyo agalamidde waggulu ku mulongooti walagi omwenge gukuteeka mu bintu ebitali bya bulijjo manyi kibaita ogalamira ku mulongooti ogalamira ku mulongo kitegeeza tokyayina kintu kyonna kyotya mu nsi wootuuka ku mulongooti weebakireyo it is a sign kati gwe ensi ogitadde omuntu yenna anywa omwenge bayibuli egambye alinga ali ku mulongooti waggulu tategeera ne bigenda mu maaso otyo genda mu maaso 35 otyo bankubye bw'oyogera bw'otyo bw'oyogera bw'otyo n'essirumwa ebinnumye nze onsobola
bankubye nesuulira sina kyempulidde ndyebakaddi nagunoonya nate omulundi ogwokubiri oyo walagi kati gwe omala okusoma ebyo nawe kati awo gatta byonna ntiwulira amalwa walagi emandule bwakata kyonna bakitoko simanyi kyoyinza kukiyita gattako walagi yenna irrespective of the brand tetwagala kutegeeza ekintu kimu kyokka nti omwenge mukudaaze ekitamiiza muleekaanyi buli akyamulebe talina maki era mu bayibuli waliwo abaagunywa benjagala osome olabe ekyababaako genda mu lubereberye essula 9 olwabiri agamba atya lubereberye 9 21 atunnyonnyodde atya 21 agambye nanywa ku mwenge nanywa ku mwenge gwalwo n'atamiira n'akunamira mu weema ye oyo ayogera ku ani Nuwa omusajja wa Katonda eyasimatuka n'amataba eyabuulira enjiri emyaka 12 kasita yateeka olulimi ku mwenge n'atamiira n'ayingira mu kifo ekiri public Nuwa n'akunama olabye omwenge gulina amaanyi mbokatolo Katonda yagukkiriza ogwo omuntu ali mu kifaananyi kye bwe yanywa omwenge yakunama bukunami somayo omulala 19 lubereberye lwa 35 19 agamba atya era ne banywesa kitaabwe omwenge n'ekiro ekyo omuto n'agolokoka n'asula naye n'atamanya bwe yagalamira otyo newankubadde bwe yagolokoka kati olutti akyalimu amagezi oyo olutti kati mulimu amagezi omwo abaana bo b'ozaala n'otandika okwebaka nabo naye abaana baamanya nti ekigenda okuleetera lutti okuggwamu amagezi muki mwenge era wuuno agambye lutti bombi abawala ne baba embuto za kitaabwe ekigambo ekitwala kiswaza n'okuswaza lutti abaana ne babeera embuto za kitaabwe abo abaana abazadde baki oba kati baani abo oba abazzukulu oba abaana be dago matankane tetugamba kiki tozannyanga na mwenge mu bayibuli teri yagunywa n'abasoba teri yagunywa olaba ne bakabona kandi yabagana okunywa omwenge ng'ekimbaganya okunywa omwenge basobole okuweereza manyi tulina bakabona nabagunywa kabona n'akuba endigi ekigambo ekituufu ekyo bakikozesa kabona n'alinnya ku creative word ne bajjawo mujje naga nti taata kitaffe mugundi tube tukusaba wano tukujjewo nga kabona takyategeerekeka so tusaba awulira ebigambo bino akitegeere nti abanywa omwenge tebagenda nagenda mu ggulu bakolinze ekisooka mukaaga kulisooka osomewo omaliriza twaga tufundikira ekibuuzo kino n'amaanyi sikusaaga bakolinso 6 yasooka owookubiri bakolinso ekisooka mukaaga bakolinso ekisooka essuula 6 olunyiriri lwa 10 naye obanga tonnaba kulusoma kale lusome olw'ekkumi lugamba lutya newankubadde ababbi newankubadde abeegombi newankubadde abatamiivu newankubadde abavumi newankubadde abanyazi otyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Bigambo binene bino. Gobadde okimanyi nti omutamiivu
ali mu luse lumu n'omubbi, Kondo. ali mu luse lumu n'omulogo, ali mu luse lumu n'omwenzi awamu n'omusi mu maaso ga Katonda. Wow. Togamba nti kasi tobeereyo ng'oli mutamiivu mu maaso ga Katonda, oli mu layini emu n'omutemu. Kyava agambye tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Kaakati bw'obeera ogamba eddiini eyogera ki ku mwenge? Nze kano kubidde Bayibuli kyeyogera. Abatamiivu tebagenda kusikira bwakabaka bwa Katonda. Kaakati bw'obeera eyo ng'oli mutamiivu ng'omenge ogunywera mu linnya lya ddiini yo, eddiini yo yakufera, kyekigambo eky'Oluganda ekituufu. Nga lwaki yakufera? Soma olunyiriro olusembayo. Bakolinsi ekisooka essula 3 olw'ekumi ne 17. 16 agamba atya? Temumanyi nga muli yeekaalu ya Katonda era ng'omwoyo gwa Katonda abeera mu mmwe. Otyo omuntu yenna bw'azikirizanga yeekaalu ya Katonda, Katonda ali muzikiriza oyo, kubanga yeekaalu ya Katonda ntukuvu yemmwe. Kati omuntu luwoonya omwenge ozikiriza yeekaalu ya Katonda, yagala gaana cash down, ali kuzikiriza naye. Ebigambo byate munange bibadde so clear. Azikiriza yeekaalu. Omuntu yenna bw'azikiriza yeekaalu ya Katonda ne Katonda ali muzikiriza oyo. Kati tusaba bassebo ne bannyabo abalaba ebigambo bino, togezaako n'ozikiriza yeekaalu ya Katonda ng'ogiteekamu omwenge. Omwenge ogukkirizibwa mu Bayibuli ky'ekika ky'omwenge ekisooka ogusangibwa mu birimba. Ebirimba si bibala ebyo? Ebibala. Nokamula enanasi, nokamula byonna, juice oyo avaamu, fresh juice. Ogwo omwenge tulina okunywa kubanga tegutamiiza, tegukola bulabe eri mibiri gyaffe. Omwenge ky'ekyokunywa ekisinga okubeera eky'obulabe eri obulamu bw'omuntu. It is the most toxic substance eri consumed ng'enywebwa bunywebwa besides the poison. Ng'ogyeko obutwa tugambe nti ye poison ate empola. Ekyokunywa abantu kye banywa ekisinga okubeera eky'obulabe eri emibiri gyabwe is alcohol. Kati musomba oli bw'agamba nti nze ngunyweredde emyaka gwali gwenkoze kabiiki. Ate amanyi ekigenda okuvaamu oluvannyuma lw'okunywera emyaka. Linda kaana wagawo wansi lwalitegeera akabi ke kukola. Therefore, we call upon them balime kudda mu linnya lya ddiini, bwe ddiini yogera ki ku mwenge. Wanti tuli ku ddiini yogera ki? Tuli ku ki Bayibuli kyeyigiriza. Mukama amwenye omukisa eyabuuziza.